jako akawuwo. Kuleeta bintu bingi nnyo wadde kuzingamya n'ebyokulaakulana mu kitundu. Ng'ebimu ku bikujjuko eby'okukuza olunaku lwa bazira, abayizi b'essomero lya Bukari Junior School olunaku wadde Bulenga beegattiddwako abakulembeze b'ekitundu bakoze bulungi bwansi mu nnanku wadde ko n'akatale k'e Bulenga mu kaweefube ow'okukuuma obuyonjo. Namakula Rukia omu ku batuuze atendereza omutima ogw'obwannakyewa ogwoleseddwa abayizi okubayonja. Twebaze Bukali, twebaze director waffe Sibagudde kuba abaana baffe okwewaayo ne batuyonjeza ku kitundu era kuba abazira batulaze obutima bwe ggwanga era naffe tukisanyukidde kye batukoledde. Sebufa Dad Adam omumyuka w'essomero lino ategeezezza nti bakoze omulimu guno okussaamu abayizi omutima ogulumirirwa abantu abalala. Okubeera nti baddiza community ne tuteekamu abaana baffe omutima okubeera nti ne bwe baba bakoze mu gavumenti ne bwe baba bagenze mu bitongole byonna bafengayo okubeera nga tebeetunuulira bo bokka, bafengayo okubeera nti tebakusa mbuto zaabwe wabula balumirirwe ennyo omuntu wa wansi, balumirirwe nnyo bannayuganda baganda baabwe babeera nga babaddiza. Omutandisi wa Bukari Aji Sewagudde Ismaili agamba nti bakoze enteekateeka eno ng'omu kaweefube ow'okuddiza ku bantu b'ekitundu. Basazeewo leero ng'essomero okubeera nti tukoze tusomye tusalawo okubeera nga tuddiza abantu baffe okubeera nga tubalongooseza ebitundu bawangaalira. Tukoze geno cleaning olwaleero nga tulongoosa era tuli wano ennaku wadde katawuni kaffe tugezaako okubeera nga tulongooseza abantu baffe tusobole okubeera nga babeera mu mbeera ennungi. Aji Sewagudde akubiriza abatuuze okwekuumira mu buyonjo basobole okwewala endwadde eziva ku buligo. Baganda baffe nti kumenya obuyonjo era twagadde nnyo okulaga abantu baffe tulongoosa abantu basobole okubeera nga beewala endwadde ezisobola okuva mu bukyafu n'okulaga abaana baffe nti omuntu w'obeera olina okubeera nga wokolera wayonjo. Era tukubiriza baganda baffe bitulongoosereza tusobola okulongoosereza basobole okubeera nga nabo bakontinuinga n'omulimu gw'essomero tubeere nga tubeera mu bifo nga buyonjo. Kansala akiikirira abantu b'Ekireka wamu ne Nakabugo ku ggombolola ya Myuka wa Kiso Ssebucu Isaac yeekokkodde abatuuze abasusse okumansa kasasiro bagamba nti bandiviirako okuleeta endwadde. Tulese kirungi nnyo era nsaba n'abatuuze mwongere okukola bulungi bwansi mulongoose ebitundu byammwe. Ekyamazima ekitundu kibadde kikyafu nnyo nnyo. Neebaza director omukulu Isima asobodde otuwa abaana ba Bukari Junior School ne batukolera omulimu ogw'ottendo bweguti naffe tusobodde okubeeyungamu nga nze kansala we Nakabugo kuba kati tulongooseza kitundu kya Nankuwadde tulongoosako ne Bulenga Segawa Robert ng'ono akiikirira Bulenga asabye abakulembeze okufunayo ekigo mu ggombolola ya Myuka wa Kiso awayinza okusuulibwanga kasasiro. Ggombolola lyaffe ery'omu Myuka wa Kiso tetulina otuyiwa kasasiro omutwala kitezi wala nnyo. Tusaba abakulembeze baffe omukulu Bwanika Ssebo oba nfukamire okufukamira tukusaba Ssebo tufunire ekifo tukuŋŋaanyiza kasasiro otusunsulira kasasiro tusobola okufunira abantu bangi nnyo emirimu. Kasasiro alimu ebintu bingi nnyo tusobola omusunsula obubeera bwokka ebigimusa byokka. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Omuntu olina okubeera ng'olusa